Wetubanga tuli mu mateeka agafuga eggwanga bali basooka okukwatibwa wakola parade entuufu bano balaba NRM eyabwe yabadde nnungi nnyo nga balina ne space abantu bali beetuumituminga bayinza okulwala covid bali bali balina space n'ennyiriri omukulu mwayita ate ye abantu bagamba baali bakoledde surprise president waabwe naye bano bakoze parade nga bagyeteeketeekedde kakati parade nga yo lwakuba nti omwogezi wa poliisi bambi tomunenya olw'ensonga nti ebintu abisanga ku tebo bamugamba ebyo naye nga nagamba lundi omuvuga nemugwera n'okumukubira naagana okuba nezabo nemukubira nemubuuza parade yammwe neya Nuupu tebyawukana nagamba nti kati kyetugenda wetumala okulonda tugenda kudda gwe balonda si yafuga bye bigambo bye byeyanzizeemu nandise Uganda Police okubanga buli munnansi ali wano afuna obwenkanya kubanga essaawa ya leero akirewo Kivumbi Edi Mutwe Sauda Madada wuyo mulwadde ekibavunaanya parade naye nalabye omukulu Felix Kulaije ye Felix Kulaije oyo ow'amagye ng'ali ku TV y'eggwanga ti eyo parade teyina mutawaana nalabye katonyo okuva ku mulamwa nalabye emmotoka eya patro emukono ng'etomera abantu in direct sibaja katambye okuba wakalabyeko naye nja kutegeeza muganda wange eyadde avuga emmotoka eyo kiwakoze kituufu kuba oli ku mulimu gwo naye singa gwatomedde wazze wakanga muganda wo kubanga yadde ayambadde elementi tomulabye singa wazzeewa kubanga sakozi fana tusobola okubayo naye nga twagira byanjawulo nga gwe oli mu poliisi singa gwatomedde ewaka gwatomedde awo watuusenga muganda wo wandike nti gavumenti eno mbi n'ekirala mulekerawo okukola ebintu kuba sikakasano President Museveni yamulagidde nze nali mu kalulu k'ekawempe nagendayo bamunkuba nga tandaba nakunda abamukanyuga nagwa mu mwala nampeemu sakozi wotunulira laale Kyagulanyi kazze wano mu Buganda kana si mu Buganda abatambulira ku mwami Kyagulanyi naddala abavuga boda boda mbasaba ekintu eki toddamu kubeera mabega wa mmotoka ya patulo sakozi bakoona abaana direct naayina kamera ne bamugobawo ne bamukwata ne bamujjako ne footage gw'aba shootings in direct gwenya kusobola olunaku olu ng'ali wano mu Kampala no kumpi oyambale masiko weefule ogende olabe polisi kyeko n'abantu ba bulijjo babe weefuutu soja ng'omusajja ali muleeyo ayimiridde bw'ati oli najje n'atomera omuntu najje n'amuggyako essimu ye ya bulijjo ekyo vula nti akatambi k'emukono ako akatambudde kona kava ku kamera egi abasinga bona bakwata awo emikono bakwata abaana awo omusajja yatomera omwana ng'amulabira ddala n'amaana asaana okusala n'akomawo n'amukuba ne spray naye nga sakozi weetegereza akatambi kali toyina woolaba mwana wa Nuupu nti oba asookereza omusirikale bali ku piki nga bali batambula bagenda makubo gaabwe toyina woolaba era olwo omukulu gwe nalabye wa NRM yaze n'akyogerako yamanye kufira NRM naga kitukola si kituufu ng'abantu batambula bali mu mirembe nze kawempa abasajja bajja nali nnyimiridde ne batukuba spray nga tuwalina omu akyankalanya akati bw'oba gw'ogamba okyali ku mateeka ga Uganda mbw'oli si ye president essaawa ya leero n'olaba owa parade n'olaba emmotoka ng'etomera ng'emmotoka ya poliisi ng'etomera munnansi n'osiza n'ogaba bannansi oli si ye president kale kati bamala okulonda bagenda okwewandiisa gwe kirowoozeeko bulowooza kubanga kyane yeetambula ogenda oli president oyakwesimbawo olabe ekinaakutuukako saakunyumiza omusajja yali awe Katwe yajja ku TV yanoonyanga President Museveni yalwana naye n'amunoonya musajja president n'abula faya n'agenda ku TV n'agamba bannange noonyeza President Museveni yambuza evuye twava mu kulwana najja n'amasasi n'ebyamulira amagezi nja kubimuwa yali yakufulwa ku TV bamukwatira n'abagamba nze siradde essasi menja ko na mukulembeza mpeyo buyambi bo ne baboogera bagamba katwaliza president wa Uganda ate gwe roga nti si president
President asobodde kujja kubawo ku mukolo guno gundi yamukiikiridde. Gwe gabe kwata parade eno ya NRM okwale ne ya NUP. Eno ng'ate ye parade entuufu. Era bano bonna singa bali munda. Nero akumanza kati naye kyensaamu kati nga baganda baffe abo bakama baffe bamukulaije nti wano mu Uganda ffene etteekeddwa okusaavingirwa tutugenda kubeera wano. Oba gavumenti evuddeko oba ekyaliwo General Kulaije Mama Nalweyiso n'abalamu n'abagwa mu kategori wano weewaabo bwe nti natunuulidde parade. Bw'otunuulira parade ya NRM ekituufu yabadde parade ya amagye kuba n'ennyimba badde bayimba omwoto nawaaka okitegeera kiba kitegeeza nti ate bo bavudde eri nga bakimanyi tugenda kukola parade. Abanupu baali bakolamu nga baaniriza omukulembeze waabwe okitegeera naye bano bo baali tebalina gwe baaniriza wabula badde batudde awo nga baga tugenda kukola parade egenda okukuuma kitegeeza badde bakola ya parade ya bukuumi okitegeera yeefaananyiriza ey'amagye. Naye mu mbeera eyo abatwala eggwanga lino ebyo byokwerinda bagambye nti eyo si parade. Kati n'oli yabadde mu patro naye tosobira okuba nti munauganda yabadde avuga kubanga envuga tebadde bavuga mu patro. Bw'omanyi okubanga Faluku eno wagazi nowenyigiriza eno otomera abaana bali ku piki naye nga abaana bali ku piki tebalina nsobi n'emu gye bakoze bawerekera mukulembeze waabwe mutuusa wawe balaga bakole olukuŋŋaana buli omu agende ewaabwe. Naye gwe n'olaga nti ova eno oyagala batomera butomezi. Wandigambye mukamaawo n'ajjawo campaign mu kibuga n'agamba nti mu opposition mugenda zikuba mu byalo okusinga okutta bannansi. Lwitwalikawo empawu nalaba omukadde emyaka emeka oba ali mu myaka nga 7 naye nga mukubiti yagasa kyasobola kutambula ng'omwana asitudde musitule mubijjeewo. Bw'oba otaddewo campaign leka buli muntu akube campaign mu mutima omulungi naye abantu baleke balage okwagala kwabwe. Kale essanyu kalikomaawo mu kwagala naye ng'oli bawadde nalyo akalulu katambula sakozi akalu katambula naye sakozi ekisinga okuba mu Uganda kiri kimu ti omuntu atunula ku lubaawo naye n'atayiga ng'olubaawo alutunulako naye nga tayiga bye bamuyigiriza. Bw'otunuulira gavumenti eno byezzeekola nebyekola ebbanga lyonna okuviira ddala kuba Besigye okuba nga olimu akabijjukiro okuviira ddala mu Arua ono tumukutte n'emmundu ate emmundu tagirina omusango ne gumala mu gundi emyaka emeka ono tumugye Kenya atumusanze abagenda kuyeekera ali Luzira emyaka 10. Sakozi okujjako ng'omuntu Katonda teyakuwa kutegeera nakulengera olina kubeera ku kintu eki kukubiriza bannayuganda bwe kiba nga kisoboka ng'omuntu asotuka mu bokisi nga mulimu ziro y'omusajja kyekyokka we wali emmanduso oba we wali mandate ey'okugjawo oyo gasiya byonna. Kyova tuyinza olaba parade eno ne tugamba nti parade eyo ng'efaanana eya Nuupu. Eya Nuupu yabadde bweti eya Nuupu bana bannupu babatwala ng'abantu abatali mu nsi yaabwe. Omusajja yayimirira nga bazi yeesimbyewo n'agamba essaati ya yero mujja tuuka ogiraba nga buli agiraba agidduka. Yakyogerera wantuŋŋamo nga Mbabazi yeesimbyewo naye ekyo kyeggamba yakyogera emyaka 10 egikola ki egiyise. Kakati bino byonna bye twogera parade ya NRM n'eyaki eya NRM bo bali mu nsi yafuuka yaabwe baamala teri akola ki abagambako. Kati ate Faluku ekisinga nze okunnuma mu Nuupu mulimu n'abapimi okitegedde. Nalabye omusajja nga ayambadde ovulo ya Nuupu naye n'agenda ku musajja ayimiridde wa poliisi n'amusamba omugere malaka temwakirabye naye nga waliyo wa Nuupu asobola okikola yagenze nga ne paatulo eri awo kyekugamba nti nze ngoberera ayambadde ebya Nuupu ataddeko na wano n'agenda kuwa paatulo n'amukuba emigere emirundi egi. Ne wabaawo owa paatulo omulala eyaze n'owa traffic yadde wabagamba kiramukuba bode omukyala n'amukuba bwati n'amukuba bode bwati n'amusindika emirundi nga 6. Naye ekyo kivaamu kifa abalengera baagala baleeta akatambi ako bagamye olaba ba Nuupu bye bakola
obalaba nabadde ku TV kwabaddeko oyo minisita bali omunsi ye minisita ate simanyi owokuki ne kubaako owagundi owa poliisi kwabaddeko owa NUP ow'Ebutambala naye owa poliisi yagambye bamwami Kivumbi nga boogera ku nsobi ezo n'oyo owakira n'abagamba tulina obuyinza ffe tugenda kukuuma security temugenda kudda byetuwaze simanyi buti simanyi nga akakasizaawo alaga nti bo bagugubye balina obuyinza Bakama yalangiramu naga nterika nagundi n'avaayo n'agamba nalweiso tipokisi gye mukuuma si yeriko famamu tuwulira n'obusungu n'obulira tubalaba nti kubanga tumanyi ebintu ebikola ki ebitambula naye mbadde gandi n'olaba oli yeefuula owa Nuupu naye nga si wa Nuupu Kyovala Kyagulanyi yansanyusa nnyo yagambye nti muno tulinamu ababbi oli n'agenda ng'agenze kubba n'atungiza ne ovulo era ekyo njagala mwami Kyagulanyi akiremereko waliwo bannaffe be tumanyi wano baafuna miliyoni 2 neze mbadde nnyomba wano bulijjo nga mbagamba gwe toli wa Nuupu ekikululumbu yabamu yaboogedde nako nga tubaga toli wa Nuupu bagenda wano na motoka mpya ne bagenda eyo naye abaana akikulu abaana kati babategedde ne bulijjo akyala ne ku pano z'abantu n'alaga nti ye wa Nuupu nnyo ekikola ki bafunye meka ekisuse bafunye miliyoni 2 buli omu temusibala wa ku street yabo naye ng'abadde yeerimbika nti wa Nuupu nze mbadde nnyomba naye ngamba oyinza okuba ndiwaye ne mugamba ekale kambeere naye nze ekintu nkimanyi bwe kikola ki bwe kitambula ne bw'omulaba yali yasaba kaadi baagimumma oli omusanga alumba mulala kyova nze nali kuga nti abantu abamu n'okubakyaza wano nze munumpita lugezigezi nse ng'abantu omanyi sakozi ntudde mu byobufuzi mbi following abansingako bannalukoola bonna ne mbafollowinga ne ndaba ebintu byakola ki naye tulina okukola amagezi gonna okulaba nga akalulu asobola nga omugambye oba asobola kuvaawa asobola okujja gyalonde akalulu kabeere kangi tusobole okubeera nga tubaawo n'abasajja nze obaka mwengenda okuwaayo osaawa zino buli ali mu struggle kantume muganda wange ansingako ekibuli namba emu buli ali mu struggle alina kuba mbega waaki wa munne kuba kati saawa zino waliwo abagenda mu struggle nga beekwata ne serefi watulabye ontegeera kuba saawa zino embeera gye twogereramu ono gyagambye saawa zino waliwo abagenda mu struggle ennaku ezo ne badduka bagenza omanyiza struggle nga buli omu alina ebimeka ontegeera kyenkugamba ate era muno mu struggle mwe tuli nga waliwo abali mu struggle nga saawa zino balina ababaka be balyamu nti kati mu mbeera eyo kyengeza kugamba nti struggle eno nga bolaba Kyagulanyi bwe yagambye nti bw'obeera mu struggle beera wasitude ku munno ontegeera waliwo saawa zino abali mu struggle nga bo bakola gadibenga lye lwa nsonga balina obubaka bwabwe gye bulina okukola ki okutuuka abantu abo abajja mu NUP oba mu trails zetubeeramu nga babega munnange n'ekibiina babamanyi abamu ati nze nagambye gavumenti ya Uganda eyina bambega nene NUP eyina abagibuulira nti oyo mumulaba waddaze omulaba n'omulaba okiwulira mwebali abe babeera eno nga balowooza bo bambega nnyo naye naffe tuba tukola ki tubalaba era nga tubamanyi ensonga enkulu eya parade nalabye omusirikale ng'ayogera ku parade ng'agamba nti neya movement yo si parade movement buli wekola ekintu oba negiriki tukagenda osula embwa efudde bakutte baganda baffe babuliddwako olumu emisango gye babavunaana ng'emisango gigattibwa bugattibwa mu nkola eyo era mu parade nga wowulyayo bakola ki kye baba bagikola bwe bagikola ne bateekamu bayuzifulu idiots abatamanyi kigendererwa kyabwe kyentegeeza ngenda mu political term si kuvuma okitegedde kati bamala bateekamu abatamanyi kigendererwa kyabwe ne babakozesa mukyaka oyo nga bwe bakola ki
bwe batuuka ne bagamba nti guno musango bano basooka okukola ki olwo neya nupu nenywera bulungi ntulaba naffe bano twabakola ki jjukira ffe tugibanja bano nga bagikoze munebefuza asobola okukikola ekyo ontegera kyenkugamba asobola okukikola bulungi tukyanoonyereza tutidde nabano balina omusango nti n'abagikola ne waffe twabakwata nammwe tukoze eki kakati ngenda olaba mu Uganda wano embeera nga bwetambula buli muntu yenna ali mu sitwago bamuteerawo engeri ya kiremya era abantu abamu babeera ku sitwago eyo nga babiteesako ngeri ya kusaaga naye ebiseera ebisinga obungi sakoozi omuntu oba otambuliddeko ku sitwago ddala nga gyeriko okakasa nti abantu bano bamalirira okukola buli kimu naye ekirungi engeri gye bamaliriddemu n'abantu gye bamaliridde kimu kyokka mwami Museveni kyatuyambye nti atuyambye okuguma bye twali tutya ate twabimanyidde oli wawuliranga kikebe kya tiyagasi ne mubuna emiwabo kati abantu babuuza kivugiddewa okujjako bano abagamba nti protect the gains abalina okukuuma ebyabwe fe abatalina nnyo bye tukuuma tuli ku front era tujja kukuuma akalulu byabakama kyaganye kitukola mita 2 kuva ka box wolondera awo tulina okubeera kuba etteeka bwe ligamba okujjako balikyusa ensya newe twasomye mu tteeka bwe ligambira ddala nti asudde akaluluko bwova mita 2 we balondera beera awo kyetugenda okukola parade Kawempe parade nalabye Major Charles Kabona ndoza gundi yasinga okutambula yali atudde ne luko esigire bali ku gundi bali ku Baba TV bali ku Baba Major Charles Kabona nga annyonnyola ebya parade naye ekibuuzo ekyasinga okumugira ndoza bamubuuza kijja kitya nti fayiro ya Nuupu Nzigule ku parade ng'ate eya NRM temunagiggulawo n'agamba ate tusobola kugiggulawo lwa nsonga bano kibaliko si parade ate ffe abamagye ffe tusalawo nti eyo parade efaanagana oba tefaanagana kati nze akugamba nti eyo tefaanagana ey'abali yali efaanagana ekyo kyava mu Major Charles Kabona yennyini gwe bali bakyasizza actually aba amaliriza bwati okukimalayo bwati luku namugamba nagamba gundi namugamba sokozi kanyongerezeeko kati gwawo kyekiraga nti bali bakoze parade ya gundi koli namugamba ennyimba ze bayimba balina freedom eyimba ennyimba z'amagye mwazibagaana kuba abo baba kiba kiraga nti bali patriotic kyekyali answer then olunaku lwajjo nendabako omwogezi wa poliisi Lushoke babadde bamubuuza naye ne bamugamba Lushoke kuba kati naku zino yayogera omwogezi Lushoke ne bamubuuza ne bamugamba owaayi ekigenda yabadde ku NTV ne bamubuuza ekigenda mu maaso ennaku zino kya parade yasirikiridde okumala seconds nga 5 ku TV ozimanyi yasirikidde seconds nga 5 na okuddamu okwogera yamugambye ngenda kusooka nkwe example mujjukira omulenzi omusajja omuzeeyi gwe bapostinga ngati nno alanga abika n'agamba kati nze nninga oyo wali omulabyeko ng'abika omulamu va ku Salongo John no gwe bateeka ku TikTok ogundi gwe yakozesa mugu ow'ebirango n'amugamba buno gwe omulabyeko ng'abika atafudde naga kati nze ntwalanga oyo nze nja kujja njogere ku kye bamaze okukola ki okugamba naye abo tebannaboogerako nti paredi y'amagye sisobola boogerako nze sibiraba ebyo kati nze njogera ku bye bamaze kukola ki naye ng'ate emabegako tujjukira ng'ajja ayogera ebintu nti abanupu tubagambye kino temuddamu kikola nze ng'omwogezi wamu bagambye temuddamu kikola temuddamu kikola naye we yatuuse ku ekyo kyamulemye okuttanja n'agamba weeba y'amagye oba si y'amagye sisobola kyogerako ssaawa zino lwa nsonga ki tebannaba kukiŋŋambako abo ndaba enkootinga bali mu ki bali mu security benkootinga bwe tugenda e Kawempe buli omu abadde ayogera ku nsonga z'e Kawempe nalabye gundi Luka ye RCC we Kawempe resident city commissioner ye tewali operation mu gundi yonna egenda mu maaso ng'oyo actually yabeera commander wa security nga ali nga president yamulonda okukifo ekyo okuba ng'akola ekyo
era yeewaddeko obujuzi n'agamba nze naabali komanda nze nali nduumira security e Kawempe lwe waaliyo olukuŋŋaana lwa Nuupu yabadde ku CBS n'agamba nze nali nduumira bamuyita Lukka muleka mumumanyi n'agamba nze naduumira wabula ekintu kye naduumira yagamba tewaaliyo sasi nalimu lyavuga e Kawempe lwansonga ekyo nakisazaamu obukebe bwa tiyagaasi bwafuluma busatu bwe bwakubwa bwokka e Kawempe n'agamba embwa gye mwalaba ng'esika omwana eyali ayambadde fulaga teyali Kawempe yali Mukono fena twagiyafulumira Kawempe yakakasizza mbw abaana bagijja budi zaali anti kati nkugamba ye RCC yabadde ayogera okubuzaabuza nti mukole operation bwemala mufune gundi platform gye mugendako mubuzeebuze ebanga ye agenda Lukka n'agamba eyembwa gye mwalabye ng'esika omwana ku fulaga ng'ayambadde fulaga ye Mukono yadde kulala ye Mukono si wange gye naduumidde zaali Kawempe yali Kawempe zaali Kawempe ku ddwaliro zaali embwa 6 era n'agamba embwa yakkiriza ti embwa baazireeta ku ssaawa 4 ne zivaawo anti kati nkunyonyola ye kye yagambye nti basuspecting nga wasobola okubaawo bbomu era zajja ku ssaawa 4 ne ziwunyiriza ne zigenda oyo Lukka yamusika gundi bweti fulaga ng'abali bali mu kuseka abasirikale akatambi ne bakamulaga n'agamba akakatambi tekaali wange n'agamba zaalize Mukono era n'agamba abantu abaalumizibwa e Kawempe baali 4 era abajjanjaba ku ssente ze aba Nuupu era 2 baawonye bazeewaka yasigazza 2 ne bamugamba ate betwala mu ddwaliro bali ku bbiriro ne bamugamba ate betwalaba abagwa mu kinnya abo tebaali Kawempe naye ng'ebintu byonna byayogeraga byali Kawempe naye nga alina gyabirifaringa ewalala nga abisindikabwa Mukono byabadde Mukono nga naye Kawempe bw'ogitunuulira yalimu effujjo eritagambika ate nga likusaidia ya security omwali ababooda abaali tebavuga bantu ng'ali ku booda ye ng'akulaga ayimiridde nga kukubalaga ali redde okuvuga bw'ojja n'omugamba ntwalaako ng'akugamba nze sikola naye nga mupimi atudde butuuzi ku booda bw'omulinnyako nga gw'omu ku badde batagetinze akuvuga ayina gy'akutwala nga bapimi tadduka tatya ne patrols mutunulidde butunulizi wa booda wabula bw'ojjamu wa booda nga gwe tebakumanyi nti no obadde ku operation poliisi wekubira batuuni naye nga balibo basigala tebatya tebeekengera tebaseguka bamulese mu State House naye yasiize ekifaananyi nga wonogamba okusiga ekifaananyi nga toyogedde yakiziize anti kati Kenzo yavuddeyo neyewaako obujulizi n'agamba asobola okuba ng'ekyabadde kimunyiizizza nageze mu State House neŋŋenda naani ne Gravity kati najjukira nti ali mukwewaako bujulizi n'agamba hell no naye simanyi lwaki yanyiize naye Liripazo ye agamba omuntu nsiiba naye mubulidde pulaani zange wabula ye kyanjagalamu kyokka kumbulya nti kano ku Instagram akawala nakamala kati ngenda kulya kano nayogedde nako kano byebiboozi bye babaamu we batuuka okugenda mu State House tebakola ki tebantwala naye nga mulaze projekiti zange mulaze obulumi bwempitamu mulaga sirinaawo kyennina bwatuuka okugenda eri nange ninamu obugoye obusobola omumiitinga omukulu n'ebigambo byensobola omugamba weyagize ate abatamuliiko abajjira ewala ate beyatutte kati Liripazo nekimukonfusinga naye ebiseera ebisinga obungi Pazo ndowooza teyategera kye yagendamu alabika alowooza ebintu bigenda kubeera byakumukekaye nga bw'alowooza mu NRM ekisingayo bikono tebabikuba Pazo yekka ne bali bonnyini abawaguzi okugenda nabo bakuba kaakati balina kye bakoppa era ne gye bakikoppa ngenda kubuulira olwaleero Pazo ayinza okuba omukisa ye yafuna gw'amaanyi nti watuukidde mu NRM atuukidde mu kufuna tatobye mu butafuna kati abasajja abo baalaba abamulese baate bayise mu bikono bingi nnyo okutuuka okugendayo bokka era nabo baatuukanga okugenda nga tebabatwala mpaka we bawaguza kakati Pazo
bano tabayita bazadde be nti bajja mukolera buli kimu kyebamukolerako kimala okumusembereza ku bali kati naye anoonye engeri gy'awaguza ate we batamutwala tayomba nnyo kubanga newe bamuleeta mu kufuna era afunawo senga yetafunawo senga tabeerawo okitegedde akolera baani yeekolera akolera baani kenzo yesimbyewo babebe kulu bamusaba kalulu ye yeekolera naye kyafunayo kyekyo asale magezi atuukawo atya alekerawo kolimira abantu obavuma obakolaki akolimirira bwerere bwe bamutuusizza weewo osimbanga we bakutuusizza baba yasalawo kuliira eyo bwe bamutuusizza weewo naye anoonye connection engeri gyakolaki gyayingira ffe twakirabako kenzo yayimbako mu 2011 bwe yamala okuyimba campaign ne bamukuba ekiko nti yadda mukola president obijjukirawo nga nnyonnyola so kakati taddamu kugamba mbw ate akayana kati akayananze kati tukole tumugambe nti bambi ng'olabye kyeyagendamu kyekyo era akimanyi olusaniya mbo balukyusa olusaniya balukyusa naye Sakozi ebintu bya puzzle nze kinamulabyeko kyasinga okuba nakyo alabika ayagala nnyo amawulire kubanga kati alina gye yasoose okukola n'agamba nyigako ekibuga okyokye Kampala ogyokye lwaki ogenda nga alekedde ebintu bye wajja okoze toyikiriza gendera mu Gomesi mu mwami Museveni gwe kwata ebintu byonna kibuga kikubeko omuliro emmotoka ozirina tiyagasa omulina otambule ogende ffenna tubifiirwe lwaki okireka bwotyo gamba ebintu bya puzzle olumu bikola ki bikwewunyisa naye kakati puzzle yennyini osooka neweebuuza puzzle amanyi bwe bayingira mu State House kubanga puzzle ayinza okunenya gundi olw'okuba agenze mu State House naye State House oba bayise Duncan ne bamuwa appointment simanyi bwampeeka ne ŋŋenda okitegedde nze ndowooza puzzle gye yandikoze kwe kutuula ne banne bakenze bagaa naye banne tubadde tugamba tumanyi State House tekola ki tetuukikako naye tusabeyo appointment ffenna tukole ki tugingire naye tojja kugamba mbukakati Dangani agenze ogenda kukangako ne banno State House tebagiyingira nga ayingira ekiyigo omanyi Faruku ankubira ekintu kimu omuntu agenda okwogera ekintu nga waliwo ensonga lwaki akyogera nze saa tugambe nti no okuyingira mu State House bebe kulu bwe yasaba bayingira nabo yagenda nabo ne Kenzo bwe yasaba bayingira nabo yasaba Gravity lona asabe ate asabe wa mu bulamu bwabawo omuntu alina amaanyi okusinga munne Lili Puzzle nanatuwa kufuna amaanyi ga Kenzo baga bebe kulu Lili Puzzle alina kutambulira ku Kenzo ya mutwalo baani oba bebe kulu lwakuba nti mwe mulina ekintu kye mwagala okuba nti mwagala nnyo okugamba nti Kenzo amanyi Kenzo kyali wange naye naye si mulungi ebyaddala nze mbabuulira lwitwaliwo waneyigangamba luli Kenzo yatulemesa okutwala mu State House nteeka kyengamba tuleme kubeerawo nga tuyoyoota abantu amanyi nze kambabula ekintu kimu nze tennatya ekintu kimu Faruku era njawo kiyige ku nze nze ne bamawanga yakoze ekikyamu nga nkiraba nti kikyamu nze sijja nembaga nti yakoze bulungi munene kikyamu omanyi lwaki kyengenda okugamba nti tewali tabu kati butuulemu leero nze mugambe open nti Kenzo mu campaign zino ze tutambuliddemu yasinze okuba abayimbi banne ekikono goyinza okumpayo Kenzo muyimbi gwatambule nayagaa nti bano mutambudde nabo ngenda tumukola campaign tunonya ssente nyinga ssente oyedde bazifuna ontegeera nti buli muyimbi omanyize n'ekintu kimu nti bw'osanga omuyimbi w'NRM nga nawe oze mu NRM Faruku kitegeeza muyina kweyambayamba ne mulaba nti campaign zino muzifunamu ssente ne zigenda okuvawo nga mufunye eki kuba muyinza obutaddamu kuyimba naye ate gwe bw'osanga abayimbi banno aba campaign nga bayimba n'obagamba temugenda kugenda mu region yeeno leka aba region nabo bayimbe ompulira naye bw'otwalira mu region basigala bakugamba nti twagala gundi fe abayimbi baleetedde buli kaseera tubalaba ne kumala tukola ki ku campaign siko bapromotingira talent kituufu
Otoka kyongamba bw'oba oyagala Kenzo waba oyagala promotinga talent za regions ngawe ya promotinga ziri akazinda kajjawo Kenzo waba oyagala promotinga talent azikole wano e Kampala okitegeera n'abo abaana alina obusobozi obakola studio wa mu bitundu byabwe n'atandika okupromotinga talent naye watuuka mu bintu by'okulya naddala omugaati ng'ogwani alemu mukole buti akabinja kagenda okubba ssente za Museveni muki gwe toleeta kintu kigamba nti eno mu region bano be bajja okuyimbayo aba region n'abantu ba region babalaba buli lunaku bw'oba oyagala bapromotinga baleeteko e Kampala bapromotinge nga babadde okola ku jam session ekizibu Kenzo kyagenda okufuna nga tumaliza campaign zino agenda kubanga abantu bamukyayi nga ne bayimbi bane bamukyayi ontegeera nti luli namulaba complaininga n'agamba nze abamawulire bwenkubira show vibe neyambuka waggulu tebabukwata bakwata vibe esse Kenzo gwe wali ogenda mulaale gwe walemu okusasula wadde wamawulire omu gwe lwaki oyagala ate Bebekulu basasula abamawulire bajje bakwate ggwe nti bwotunuulira naye aba TikTok n'aba mawulire tewali afunye mu Kenzo mu campaign zino ontegeera atambudde eka mu Sululu bwati ontegeera so mu mbeera eno gye ŋŋamba nze puzzle aba complaining obutamutwala kuba Bebekulu tosobola twala puzzle ng'ate Kenzo yasiba ne puzzle yagamba mayiga tuleeyo mu buti aleka okudisikasinga ku Kenzo sakozi okuva na kitu atate ne mu mboozi mukati tusabira bannaffe ab'emirimu nze sikyagala kuboogerako era onje tuli mu kukola tuli mu kubira puzzle kajji era agenda gamba kozo teyajja kati saagala yadde okumuwa yadde tundutundu ly'akasannyalazi yadde kuba nakitegera omanyi abasinga bonna bakina buloga bakina baani bakwata bwaka waabwe namutuuta mu NRM katika nakatike kakyaganye n'abalala batintini abakyaganye bakwata waka waabwe namutunda mu NRM yabadifendinga bintu bya NRM era kyovula bulimbozi yonna ekolebwa balinda kati koogedde ki kaze sigenda kusabira puzzle mulimo bannange mwenna tubakulisayo okuva ewa Shiba Kalungi ono yaliyo kufe benna okulisayana waliyo gwe n'entabi okulisayo bonna abaliyo waliyo baani waliyo abantu 10 nange sinakitegeera okulisayo abantu bonna Shiba mpozi ngo tukulisa ku kifudu kye kyeyayina awo osobola okulisayo abantu kati house warming nayo bagikulisayo abantu no Faruku ono naye nno toddamu tukulisayo mu bintu byo byoba oyisizaawo nga nkyakubuulira anazozolaba nedda bweba kyabadde kivulu osobola tukulisaayo kati ne house warming otukulisaayo yazimbidde maama ennyumba fena tukagisulamu kaliwadayagala muzimbira no okwagaliza tetuganye eyo tesiganye achievement naye obadde oyagala ani yabagimuzimbira nange ansobedde kati birthday obadde oyagala ni abagikola awaye ono lumonde empafute zino empafute wazifumbye ozimbira muzadde w'ennyumba empafu wazitadde mu nfufu siza mu mazzi kirungi nani yaligimuzimbidde empafu wagibatise mu ttama yakuwutanya akati mbadde nsaba Shiba kyonna kyeyatuuseko ekyenjawulo nti yatulaze tatawo omwana mu butongole ani Jaffa yabaddewo yatulaze tata omwana mu butongole ebifaananyi ne bikaaba era n'akakasa nti nze era n'agamba nti muwogo basuule aleese ki matooke yali aleeta ki mukayimba ke era yagaye mbona nsonyiwa okulwayo naye kale sirikawo entula suula ndeese enkoko yaleesemu enkoko n'agamba nti kati katuuse entula suula naye namusonyiwa okulwawo naye nabirabye
ettaka lyabadde ddene baagala yekaziri kuliko ne kalitunsi na biki mitiya nandowooza naye kongs kubanga munnange kikonge ndowooza kongs ekituufu kiri nti enkulaakulana tetutikako ku muntu okumwezayoza siganye okulonda mu basajja okufuna omwana kikulu nnyo okunyakula omusajja tewali buzibu naye nze ndowooza omuntu waba ekintu kyalina kyatuseeko era tokoze ensobi okukulisaayo ababaddeyo oba babadde 5 oba 10 naye babaddeyo kyekikulu atagambye ffe abadde agamba akulisaayo bonna okuva bwe yavaayo takolanga show ababaddeyo anti eno gyabaddeko neri ayinza oba abadde abakulisaayo bamugamba akolenga kalango kakati bwe babanga bavudde bwe babanga mwabaddeyo ekintu ne kitambula ne mulya bye mulidde ekyo kyabadde oke era nange siza butabagamba nti mukulike ekyo mwakoze ekikulu okugenda ne mubeererawo ne taata w'omwana naye abadde talabikangako n'alabika ndowooza n'ebigambo ne bivaawo ebyokulowooza simanyi waagundi ate jjeno gundi ate ono gundi ndowooza nabyo ne bikola ki ndowooza nabyo ne bivaawo abadde batamanyi bagamba woono ndowooza ekyo kiryoke ekituufu mwakirabye ne mutegeera nawa amaka wegakola ki wegasangibwa ekyo kiryoke naye mbubadde bamuwako deposit naye kakati abamuwa deposit bayagala ate bamusasule nga basasula bakkenzo bamuwa deposit n'abagamba abaayi muleete sente zange mumpereze sente nze nsobole okujja muki mu lugendo nga bamugamba ali tukubeera mu baka stage kale omuntu ava Jamaica ate sente muzimuwere mu baka stage kakati promota akadenga David Komo asasulyako kivulo basoka booking balyoke basasule balance kati yo omujamaika n'aba wansaleesale bonga bamanya ali ku comedy n'aba wansaleesale n'abaga fokisa bwe tukola emirimu gyaffe zwi ne bala ate tuwaba ne kuddiza deposit kubanga ku disiti ze bagaba ne wosayininga nga bo basasula ebyo kwebiri boliremererwanga bwoti obwayo tebabusoma kakati bagamba ate asazizaamu ate biki ate ffe twate twogedde naye ate biki Jamaica si byakwogera ate Jamaica si byakwogera manager wo mu Jamaica alina wasiwasi baali basasula kyate nga bakyayogera wotukira kusasula kitegeezo kiriza terms and condition okitegeera muba mukyayogera tolina kusasula bwosasula oba okkiriza terms and condition kati kyovola bayabisazizaamu kakati bano ndowooza baba n'atuleetera bebekulu oba balabe King Saha naye abajamaika babalemye oba bushoke Spice kye yakoze Mavado yakikola Egyptian yakikola wane Uganda aba abajamaika they don't play no sense tulabyeko wana abayimbi abamu baleesemu engeri ne babeera okwekuba ne kubeera wano Egyptian yabikola entebe twali naawe ne ku kisaawe ne tugenda ne tumukima n'abaweereza message muteekeeko balansi wanga gwe waba taweddeeyo n'atukubira n'ekifaananyi ng'ali mu maka ebuwa atudde ne bamugamba kale katukole ki sente batugenda zikwera ng'otuuse eno okulaga nti sente tezaaliwo ne bamugamba kale katukyuse deeti ne deeti eyaddako neebalema Mavado yakikola ogigana okwarakiro yajja ngumi katevuge Peace Square kyapeninga emirundi 2 wano nga ebintu byalimye okusasula wancekeca n'amala muno omwezi yajja gwe babba n'abeera ng'alina omukulu wa CBS asula nawuwe waliwo akola ku CBS ogye yasula ugundi so ekintu bannayuganda ekintu ekyo kiri kikola ki kibadde kyapeninga nnyo so Spice teyabalinze kulanga yakutte kyo kuba nze official of course official nze ekiwandiiko nakitaddeyo ndowooza 30 minutes nga yakakitekayo 30 minutes zaade 30 minutes
kuba nze mbadde mu trackinga bwenti buli ddakiika ng'era manyi balina okukolamu mistake tajja kujja omuntu abadde ku gundi ku tour ne Vibes Cartel toyinza kukera ku makya n'omukola ki Dax gundi Vibes Cartel we yali akava mu kkomera y'omuntu gwe yasooka okukola ky'okwendoosinga badde bagala muluma we yabagambye lwaki temumpa balansi wange lwaki tebaamumuweereddewo paka okutuuka gundi tebajja kugamba kituufu omusajja alina akasigiri manager w'omuyimbi oyo because balumiddwako omusota bakimanyi ate wenkugambye mbuno bakikola Egyptian muki bote batukiri teboogera nti eyo beach kati we bateeka gundi yali emuleta naye nga bakolaganye ne Urban TV ne balema okitegeera naye nkugamba Mavado bakikola kitegeeza bano abantu babeerewa we boogera nti e Uganda sente zo zimala kuggwayo ayo temuziye buli mwaka buli we butuuka date gye bamukwatira wano alina okuyisaamu bebe eggaali ekyo yakiwandiika ku X yasayininga ate X oyo temuzi alina okujja n'okuyimbirako gundi ku Saturday okuyimbira kaani Joshua Baraka naye ayinza obutajja yasindise ate bano bagamba simanyi abanupu be bamugize bamugamba eno waliyo campaign nenupu naye yalaba yes ncha owulire badde bagukuba nga baguzambu eno waliyo campaign mbu abanupu be bamugamba nedda sente ate kirungi bayogeddeko ne baani ne bapromota naye bapromota bo bagamba management management etambulira ku biragiro byani sebalina kasigiri zetamuzizaazo za management ekugambye kati nomune kati fe Egyptian yakola bwati yabagamba musoke mutekeke 5 commitment fee ne baziteekako non refundable ne balaga nti bamubuukinze nga teziri ku sente ze mugenda kukola ki kumuwa 15,000 eza $18 eyo yali commitment fee okulaga nti mugenda mubuukinga ezo tezaaliko nabagamba kati ate muleete ki booking mulete ebiri ezo ki naye ezo okusimbula okuva eno zimala kugwako era olunaku balina zisasula yeke tudasimbula enkeera wallahi yawedde ekifaananyi ng'ali mu nju atudde ffe nga tuli ku kisaawe tulinze omusajja tubuuza abategesi waagwani omuyimbi atugambye takyaze mbulwaki babadde balanze bulungi nnyo basasudde Shibba basasudde Sindi basasudde Wininwaji bafana bamugaseeko kati Spice nze simunenya bwe baana abategesi bakkiriza nti babadde bazze mu gundi Robadoba style kwebuzaabuza kitegeeza bali bo tobabuzaabuza jjukira abantu abo management zaabwe zibeera affiliated ku management ez'omu America ezikola ki ezibatwala babeera ne ba agent mu nsi ez'enjalo kati agent gwoyiseemu ye byo batabeerako ebyo omuyimbi yabisazizzaamu bamwita Spice mu Jamaica ebyomuyimbi ebisabite tewabitegedde basi singa abadde Paulo Kafeero bajingo shade yamutegedde naye kati teyamutegedde kati Faluku bwotula mu mbeera mutambulira okitegeera bapromota ebiseera ebisinga buli olaba omuyimbi aganya okujja babuzibu wa promota kati olaba nga boogambye nti gwewayogeddeko nabo ne bagamba nti management erina akasigiri omusajja alina akasigiri oli amu managing omukyalo anti omanyi bagamba tugenda okusimbula nga zero balance batambulira zero balance kati gwe lwaki oyagala batambuuza bajje mu Africa oluusi ne mukwano gwabwe yajja ne mumuluma nga bakyakubanja Egyptian alaka yamugambye oteka kyemugamba kati bano bapromota bakola ensobi omanyi nti basasula abayimbi bawana abaddugavu nga tebanna kumalayo weeri bakiriyalinga bawana nga tonnamalayo weeri ate tonnamalayo main owa wano nze kyemanyi ku bayimbi bawano kasitamanyi nti waliwo wajja ye ne bwemusasula kulasisa sokola ki naye kyolina obeesingira kusooka kusasula oli oli sikabako nti bwanajja tonnamusasulira ku stage ku madaala ng'alinnya oba si bafana nti ane ku bbanja ajja kujja akole ki oteka kyemugamba kati gwe lwaki ogamba nti management erina akasigiri nga bwe wali obuukinga bakugamba tusimbulira ku zero balance oteka kyemugamba kati tetujja kunenya nnyo Spice Diana lwansonga omanyi kansanyusa nnyo mu kivulu kanyumira nnyo kali friendly nnyo kati mukyo kyenkugamba nti bano bapromota ababuukinga abantu beeri ab'ebweru
bamanye nti oli bagamba nti nsimbula ku zero balance ebe bulayi nnaku 10 mutereko balance wasimbule kati ekirungi bebagudde muloosi banangaye ne Burna Boy kyamusunye gye yabadde mbu obutebe mbu obutebe 5 so 5 tono yakola ki omukazi yebakira mu show ye nga performinga nawodalinga oya bamufulumye oyo agende kati obuzibu obuliwo waliwo abagukuma nga bagamba onasuwinge touring company eyamukola ki omukazi ono gwe bagoba mu show nti ngeri Burna Boy gyatali mu America tebaso amateeka gabamudooza tegamukwata America bajja tuwa bulamu naye nga bagamba basuwinge touring company kuba ticket tekuliko nti omuntu wasumagira mu show yo oyina mugoba bugobi ate we bamugamba kati Burna Boy bwategeka e Houston show abantu tebakola ki sawa kyabadde kikalu ate bamugamba okwetonda kye yawanika kye kyasinga obbanyi nagaana okola apology yagamba ye teyetondera banaku okitegeera kati gyabadde naye Atlanta, New York, Massachusetts wali ku TD Gardens zonna yazijjeeyo ali mugundi ku people power ye mulimu mbasaba ne bannayuganda mu omwaka ogujja ogwo mutima mugutandike temugenda mbivulu by'abasajja abo era waliwo omugo bandagiddeko obwereere ukipa ya buli sivinze akaninga ngabe bakanyogenda mbyeri ikya Burna Boy njani wano bannayuganda bakoppe bali wano omwaka ogujja mugobade butakanye naye temugenda mu kivulu kye ne bangamba mbu account network ayete kuli ne bagera kusindika sente era ne bangamba shojeri kubanga nazemo ya nenji postinga nadezi na jjo nina mu posting omwana ngamba shegenda kubeerayo naye bakoboze okola ki abo bakulimbi anti nze mwabidaga kisawo jero ngamba wojero nganti emotoka yiyo nze ngalo kutte ku sere zange lwaki nkuwakanya kutegedde bulungi kuba nze namukubidde ne mugamba owaayi kuba ekyongana bya postinza biri mu luzungu kambi kujjo bikusindikire nangamba emali gye ya postinze naye twaze tuli mukuteeseganye nabo kyegenda kubeerayo kati omanyi omulimba bamulekera paka mu kisenge katusabe si ya mukaaga katusabe ndowooza muzire ennaku network ejja kutereera Spice ajayimbe kwa nange mbadde mwesunzi kayimba so banange mwebale nnyo mwebali ddala naye nga abayimbi ba wano ekintu ekyatuse ku Burna Boy tusaba mu kiwe amatu ekintu ekimuliko essaawa zino abayimbi amaanyi g'abantu mugawe respect kibayita people power ebera people power kubanga oli yagambye teyegoya nnyo bantu bali broke mushoze teyegoya nnyo bantu bali broke mushoze kale tebamu olugezigezi na byakwetonda tajja byetondayo abantu bagamba waba agambye bwatyo kati mulage nti ffenna ate tuli banako simanyi bakikoze abayimbi ba Afirika balina amalala abantu ba Afirika bano si Uganda yokka bwayisituka kunze batya okulekeza bwasituka anti abazungu bawuliziganya era abazungu okusubira omuntu ekikokolo kye babategeeza kyova olaba njagala nkuwa ekyokulabirako bwe bagamba nti tugenda kuyimuka kusabira gundi oba tujjukire abantu baffe bano abafiira mu nyonyi oba ki bayinza okugamba nti bagenda kubirenga eddakiika ezo ekisabo ng'ekya Manchester nga kyusiza emitwalo 8 abantu bano bagira bwe bati mu ddakiika 3 zennyini ne bagira bwe biti naye toyinza kulaba nga ate bano bakuba engalo nolaba ate baddayasi nga bakuba endulu ate nga bavubiika muwogo okitegeera bonna baba bakola ekintu kimu kati abazungu bawuliziganya bakiwulirize bati kisawe kyonna emitwalo emeka kyonna enkola yaabwe bweba ate ne kugundi kibaako kyebakoze kituufu nkyagadde kituufu naye kati omuntu waba yebakidde mushoyo okuja ne rudo Rasa yabikoze naye bambi ekyamuyambye nti omukyala yazze mangu ku speed n'amutaasa ne batamusiba yabadde zadde miliyoni 2 ezabutaliiwo ne bamuta naye nga yatunda akamotoka ke akaliko lwasa yakaguza omusajja n'amugamba miliyoni 2 olwamala okamuguza bwati ne wayita ennaku 2
Lwasa n'asindika abasirikale eno teke ya Lwasa si gwe gusoose yagulira Enjo Kawundo n'amupima nga apaakinze ku Freedom City n'atuma abawannyondo ne bamugamba emmotoka nzibe ebisolo ne babitwala ageno babuuza banange sigibbanga konti banaye emmotoka Lwasa yajingulira yagitutumye ne bagenda naye nono we yamukola kati ono ye sente yazimujjako nti oluvannyuma ne batuula n'amugamba owaaye emmotoka ate biki n'amugamba emmotoka yange njagala nyo nandi sigitunda wabula nali njagala ssente kati bala nti wakola ki wampola kati omusajja ye bizinensi ye wambizi nedda ye anti sente bazikima abasiraamu bana Lwasa yajja n'abasiraamu abala basatu ne batuula ku buca nashigura ile yamutegula nashiguro bamumutegulako bakati babiri bamumanyi twali nabo kati obula batunulira bamutegula ewani mu koti ani yazze ow'emasako oli omukazi omukambu ye yazze era naye yesimbyewo ye yazze n'amutaasa era adamu nga tayagala bamulabe nga mu kifaananyi kijja kufa biki oyo ow'emasaka si mwangu twagendayo ko n'atugoba ne Lwasa nga Enjo bamuwaddeyo tavanikiki omukazi yatwetolooza ekibuga oyo olaba Lwasa baamutadde ne bamugamba alina okusasula ssente z'omusajja naye omutemi w'embizi yese mu mativu mutemi musaza abamusaze mutemi mbizi batema ntemi abamusi wa mbizi kale kyonna kyekiri omusi omutemi omusazi w'embizi si mu mativu omusi w'embizi wali bakazi be bonna bazeeko obaani oba omutemi w'embizi abaana oba omutemi w'embizi ow'emasaka omukyala yazze n'amutaasa era yamubeereddemu era kwe kumuleka era yabadde agenda kugendayo era kwe kumutaasa n'atakola ki n'atagendayo naye omutemi w'embizi yamuwadde namuganze kati kiro z'entema tezikyawera ku lulwo Lwasa wajja wano n'abasiraamu basatu ne muwera bana ne mutwala ssente zange nga akiramu oli kakati Lwasa ekirungi yavudde mu kkomera ekyo kirungi ekyokutwala essente engeri yonna gye bazitwalamu agusimawulire kakati oyo ye yekwasiza bwereere eyali azinonye yali imaamu nti olwokuba Lwasa yali afuuse yali imaamu wa muzikiti kale kyali kimwewuunyisa okunona essente wuwe kakati atabeera nkuwadde omwazinyi w'omuzikiti kakati eyo ensonga nnafu nnyo era yakulembeza ya bwereere mbu abasiraamu biki yadde yadde jasalina kakadi kazannya kyadde tekikola makulu kuba kakati kati ebisigadde ku Lwasa ebyo byebyo byabeeramu bisuubirwa si mawulire ekyenjawulo nti mulimu n'ekifaananyi ky'abasirikale ba Uganda buli emirimu gye bakola Lwasa amala okutunda emmotoka gaga mugende muginone kakati polisi ya Uganda gy'emirimu gy'eriko egyo gyegyo era ate kati golaba giriwa gyegyo kakati emirimu era gyegyo kakati bw'oba otunuulidde Lwasa n'embeera ye mpozi mukyala we w'emasaka mwebaze okuba nga yajjukidde baani abaaliza olowooza kakati ono nashigulo gwagamba naye kakati nnyini ali kuyoleke kakati yalize n'akola ki zino zibadde miliyoni 2 wamulaba otya mu nfaanana nali naawe era ng'olaba wamma omuntu ali muyoleke tokola ki tabula kakati baali bamusuyidawo Duncan ng'ali ku mmeeza emabega wa Duncan nakali wafuwa ssente alinga atamulaba kakati abasigadde bonna kakati Lwasa bw'aba yavudde mu kkomera ekyo kirungi naye yali egendereza embeera gy'alimu ennaku zino omanyi ngenda kubuulira bw'oyavuwala ky'olina osooka okukkiriza nti njavuwadde kyekiyinza okuyamba okudda engulu sipiidi akendeeze kuba kati nekkomera limulinaanye ate liri kumpi nnyo tuli ku Lwasa sipiidi Lwasa nze njagamba nti Lwasa mmanyi ng'omusajja omugezi era sijja mubala mu bantu nti baweewe lwaba nti obugezi olumu butuuka ate ne busukka kubanga ebintu bya Lwasa bino waliwo nze ku lwange ng'atumalira ensonga we bitambula waliwo ebitagatta
kubanga bagamba nti yaguza omuntu emmotoka n'amala n'agimuggyako. Kati simanyi oba yaddamu ate emmotoka n'agitunda nti nga Lwasa tagirina. Naye libeera kubakomera nti wanguze emmotoka era gye bandiddiza omuki ono omutemi w'embizzi nti emmotoka gye nagula yiyo gimpe ono n'omuwa emmotoka ye ne baawukana. Ono emmotoka gimuwe wagimuggyako naawe yogera bbanga kidooleta balansi waki woono oli n'atwala emmotoka ye ojjawo nga Lwasa yaddamu n'agitunda emirundi 2. Kyobula ndigamba njagala nnyo okulonga ekintu nekikola ki nenkimanya naye nze bwe nalabye Lwasa nabadde mmanyi nti bamukutte olw'ebbanja nti bamubanja bubanja ssente miliyoni oba 25 oba 2 nga simanyi nti waaliwo nti alina kyeyatunda n'atunda mpewo mu lulimi lw'ennaku zino wekiba nti aba yatunda ki aba yatunda mpewo kubanga era bwe liba ebbanja bwe bakumala okukwata kubanga ebbanja basooka kusaavinga bwe bakusaavinga n'olisivinga empapula ezo n'ozisomamu kooti bwe kuyita emirundi nga negiwera nga tozze dwozze ayimirire bakutte bakutwala butwazi wa aluzira directi nga bwolaba ono omukazi we bamukola simanyi yavuddeyo nga bwolaba ono omukazi bigi we bamukola basooka kuwandiikira ekitegedde ebbanga kakati ebintu bya Lwasa tebigatta birungi era ebintu bya Lwasa nze bwe namaze olaba nga bamutadde nga bbanja simanyi ate avuddeyo nendowooza nti byabaddemu okwagala okusonda yadalina byazanya era waliwo abagenda okusonda okitegedde kubanga naye Lwasa bamukwata bwe bati naye tambuza nayeka agiragira nayingira emmotoka n'ebindi emmotoka eyayingira yadde ya bbeeyi nnyo oba gundi eno nayingira bwati n'agenda ngenda owulira nti avuddemu ebintu bya Lwasa biyinza okuba nga byabaddemu okusonda Amini oliwa gundi oliwa tuyingidde obuzibu wano awo nawo temubuusaawo ki maaso kubanga ono agamba nti yamugulako emmotoka ate n'amala n'agimuggyako lwaki Lwasa tyakutte emmotoka n'agiddiza ono ku kooti obanga bwe kyabadde kya mmotoka ebintu bya Lwasa bizo baamu okusonda biyinza okuba nti birimu kusonda kuba omusajja yasula kibuye bamala osula ekibuye ne bajja ensonga yo n'omusajja yabadde bweti Lwasa bamuwa ssente ndowooza nezitagwayo endagaano eba ndowooza nja kusasula oba nja zimalayo bwe nti ennaku z'omwezi bwe ziti naye mbu Lwasa n'agitumya n'addamu n'agikola ki n'agitunda n'agisika kati oba yagisika mbu waliwo bagamba gwe yagiguza ogw'okumeka kati ono ne badda mu ndagaano mpoze kati badda mu ndagaano mpoze ndowooza ebbanga lyamu omusasula sinze nzitakola ki neribanga neriggwayo nga tamusasudde ssente kati yemberebezi yamuwaddeko kisijja ku ndowooza byabadde mu bigambo bya nnaku za mwezi okitegeera naye akola ki munnaffe ani adigiza Nashigulo no gwalina kati twali naye mu Serene eyo Nashigulo naye embeera eno nga bweri nze ngamba muganda wange Lwasa nti waliwo omanyi faluko omuntu aliwo okukkiriza nti ayavuwadde ate buli bwotakkiriza nti ayavuwadde ogwa mu bizibu bingi nti bw'olaba ssente nga lyo toyina olowooza enkya nja kukola ki nga weewolewo amawa kati bw'omala okwewolewo amawa n'ozigamba nkya ngenda neweewolewadde ebikoomu ogenda okukkiriza mbu wayavuwala ng'olina amabanja nga ekituufu n'ebintu ebikala ogenda bitunda bikole ki faluku abantu tebatunda bintu byabwe nti ejja sente baavuwadde abantu balwawo okukkiriza nti bakoze eki kati ate ekyo kyatusuula mu bwavu obusukkiridde muganda wafuna omutemi w'embizzi munnange okuba ne miliyoni 2 awo mu bukyayo kuba saawuliddeko nti baasooka ne bagireeta ne njyetegereza ne tukubera ne ku mpapula ziri mannya gaani tetwalabyewo kadi kuyagulira mmotoka kwabula Lwasa omuzannyo ogwabaddewo tetugenda kuswaza basiraamu bamusondere ssente kyovula bagambye nti yajja ekigambo embizzi wala gye kyafubutuse
akantu kaba kattaano naawe ate tena kusanga mutungulu kano ka 15 kwata twali sente zazena nyingi genda soko kwate kati badde otusirwalirako lwaki kyova olaba twali yamubuuzizza nti okola mulimu ki atobeka nti yenga njogera wabula yagambye bansanga mu buca yange ey'embizi lwe yadde yakimubuuzizza era bajja abasiraamu bameka kati nga mu mbeera yonna obusabo galekali musajja bambi yakasiraamuka tumusondere essere ekifaananyi kibi nnyo ekyo abasiraamu bana nyewodde n'obuuza muganda waffe oyo ojja kwekanga oluusi alina n'adduwa yasuwa mbizi era omubuuza abasiraamu abana abajja basayininga wa kubanga tatugamba Muhammadi wuuno Medi wuuno Jubuliru wuuno n'ensereko wuuno kabona yatugambye abasiraamu bajja bameka anti sakozi wali oguze ku motoka wewagenda wateekayo n'ovuga buvuzi n'ogenda tokebera kaadi eri mmanya gaani ziriddawa emmotoka yalonyerwasi wagirabye yagendeddemu yamunonya abadde Nuuwa wala gyetuddemu awo nga si Nuuwa eya bulaaka kakati kana akazannyo abasiraamu mukwate simpasi bambi kibula oli yakikubyewo nti bajja abasiraamu bana nagamba nti era abana abajja amannya gaabwe geegano okitegedde bulungi guno omuzannyo lwasi yagubazze kukuba abasiraamu bamuweeyo sente kubanga omusajja talina yadde amapula gonna keyalaze kweyagulira emmotoka eyo era nawe yatugambye nti emmotoka eno bulijjo nninza mpe balansi malayo sente ze emmotoka ekyuke anti wokuba esitole nga bweri kyekitegeeza olani amubuuza nti otunda mbizi ani yakimubuuzizza ye wenyini yegambidde bajja abasiraamu bana ku buca yange ey'embizi nava miliyoni 2 mu interview okitegedde bulungi kubanga lwasa okutunda emmotoka n'oginona kitegeeza batugenda ku poliisi twesotingireyo ku poliisi lwasa yanguza emmotoka neyiina aginona tugende ku poliisi etuyambe ate gwe odduka direkiti mu kooti katono nnyo ngenda basa abasiraamu ye lwasa tugenda mugoba mu busiraamu wadde siri ekisooka kubaga nsoza ekyokuli Faruku kyembadde ngamba obuzibu tezookya zimala kairabayo ekyokubiri nti tezookya ekyokubiri Faruku nze kyengamba muganda wange Devicom nti emmotoka eyinza okubanga gwe wagigula okitegeera ne bagitukuza bameka nga gwe wawayo n'otamalaayo okitegeera nange nempaayo esigalo ekyali mu mannyago paka omu bwakola ki bwamalayo nanti okuwandiikira nsobola okuwandiika katono nnyo katono nnyo nze ebyo nabivudde kati ntangaza no kya mmotoka ndi ku kya mmotoka nti bagamba nti abasirikale be bagikima Faruku nti abasirikale basobola ogikima ku biragiro bya daasi gwe nasooka ojjuguza okitegeera ne bagyoka bagikola ki bagikimayo kati mwene mudda mukuwere ennembe ebyammwe naye ngaolwedde oli asooka kuba ne deeti ezooli ziba mu maaso okuzikyo kati gwe oba ovunaana lwasa era kyekyamutwaza ku poliisi ekibuye n'asulayo nadda ku kooti gundi epapula omusajja yaze nabyo yabadde nabyo n'endagano nagamba endagano zizino wano era endagano zino twatula wange ku buca ne bawandiika eyani etya babadde bannamawulire babaddewo ku kooti nga bangi ate katugenda kugamba mbo kamera yabadde yani abagundi yazze omusajja yazze n'ebiwandiiko ebiwandiiko nagamba fayiro yiino byonna buli kimu nakyo recording n'abali abasiraamu abasatu bagamba nagamba n'emikono gyabwe gino bagiteekako wakuba we twakutte lwasa kati ate bali bo bamweganye kyekyabadde kimuluma nagamba bali abalala bamweganye oluvannyuma sakozi abantu nga baguza ekintu abantu batunda ebintu ne beegaana nze awo ku sentimbuga lw'omusajja yanguzaawoko ku nnyumba edda bamuyita Kakomolobati n'ensanga wange omusomesa yagiyingiddemu alina n'abaana 2 nga teyasayininga ku kipapula ng'ajinguza balansi omuyitwa ntwala balansi ng'omusajja mulabako bangamba nti ne mbagamba n'ennyumba temwali mu muntu nti omukazi yakomawo bagenda okweta endagaano eri gye baagulirako nga n'omukazi yali yagera nayo
ate ngono yangamba yabula ne chairman yakola ki yasayininga emmotoka kye kintu ekisembayo kuba ekyangu okuguza omuntu ne bagimujjako era basebaze bajjako n'ababitunda mu bonde babimanyi mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye tulabagane next time.